This is Inside Out. Nkwaniza nate ku SML News Yugi programs zaffe the Inside Out nga tunulira ebiri munda ne tubikitera kungulu olusi bye bakwese ne tubyetegereza. Olwalero njagala twogere ku byabufuzi naddala nga tuolekera akaluka 2026. Nkwaniza mu mboozi yaffe togisubwa Dine Jennifer Nakangubi aka Fulufiga si mukyala mwangu bwetujja okunyumya naye munange Katonda agaba emikisa egy'enjawulo. Is a senior presidential advisor. Kale nze Simon Muyanga Lutaya. This is Inside Out. Nsanyusa okulaba Mwanyina zimanyi Fulufiga nkwetegerezaako ekintu eki twayagala abasajja kukwana. Kale buli musajja golanga alinga yandikwanya omweyo namangu Mwanyinazi muganda we anti natwalibwa natwalibwa ndi Bukuti ate Bukuti bagaye nti Bukuti yabeera nabiriko okufulu lwaki otukoya nedda nsanyusa okulaba nange nsanyusa okusanga omulimu gwa presidential advisor kati ogumazeeko bbanga ki emyaka 5 ni babayita bawabuzi ba president yegwe muteeka okuwabula mumulaba nze mumulaba olaba president Fulufiga nakati nakavaayo n'omuwabula kati bw'oba omuwabula kuki njagala okutegeeza bannayuganda nti problem gye twafuna okutegeera si kwaffe ffenna kubye nnyo tugende mu maaso yes okutegeera engeri kutali kwa bonna omuntu era akulaba ajja kulowooza nti nno okuwabula president Museveni kyetaagisa kutuula naye okuwabula president Museveni kwe kukola emirimu egigatta ku nsi n'egimugasa nga y'omuntu gye yandikoze oba gye yandibadde n'ogendayo ate okuwabula president exactly omulimu gwo kiki tuli bawabuzi bangi nga bw'onoogamba nti banamuwabula ku byensimbi onamuwabula ku byesekirite onamuwabula kati Mr. yali vice president Mwami Gilbert Bukenya amuwabula ku bya butonde bwansi environment kakati nti abantu kye batamanya kyekyo pozi n'abalala abatamanyi kye bakulina kukola but nze manye ekyange era nkikola nga bwe nnina okukikola omulimu ogufunyeemu sigufunyeemu nga bwe nandigufunyeemu naye ate ngufunyeemu gukunyumira gunnyumira lwa nsonga ki nti bwe lwennyamba ebitonde bya Katonda oba bwe nnyamba abantu muzeeyi be yandiyambye nze omulimu gwange mba ngukoze nenkola lipooti yange n'agiddamu n'alagira nenkola lipooti yange nenjimutwalira n'asayininga. That is my job. Ate ffe batugamba nti ye yabawabula mu kifo kyammwe okumuwabula ye yabawabula. Tosobola my daughter Jennifer yababulula ekyokukola. Okutegeera kwaffe si kwa ffenna. Okutegeera si kwa ffenna. Ate era tetutegeera kyekimu. Endowooza y'omuntu yiye nga ye era alina okulowoozamu ekyo kyayagala alowoolezeemu. Naawe alowooza ekituufu era ajja kukirowooza. Ate naawe akola ekituufu sigala ku kituufu. Oyo ne waba akiraba nga ye kikyamu naye nga gwe kyekituufu. Bayibuli etugamba nti wobeera ku mazima n'ogabeerako omuntu ogwo osigala oli muwanguzi. Wensinga obawangulira nti mbawangulira mu buwanguzi. Bade n'omusajja wano nga nvuma nnyo nnyo ng'era alaga abantu nti siri muwabuzi wa pulezidenti sirina busobozi sikola ki. Recent yansanze mu State House kisa kya Mukama. Yeekanzira nnyo n'aswala. Kunze naye ani yasoose okulaba muzeeyi. Yayimiriza byonna n'agamba president's advisor, you come my daughter. Come. Ate nampa obudde bungi. Museveni akumanyi. Oba bwakulaba eyo ng'oteesa akumanyi bw'obeera eno bw'otusumbuwa eno mu nsi. Ampita na linnya lyange okumanya mmanyi. Tandabira mu bangi. N'erinnya mpita lyange nga ggwe ery'ompita. In fact okumanya amanyi yantuuma n'omwana wange erinnya lya Museveni. Era nalisigninga out. That means it means amanyo okusinga gwe bw'okirowooza. So sigenda kugaana abantu kundowooza nga bo bwe balowooza banjajinga. Ffe tukulaba ng'omuntu omumagufu, omuntu omulalulalu. Oza lwaki tebalonda gwe alina professor ennamba ne diguli? Oza lwaki si gwe ayambala ebigere by'endimu?
gwoza toyagala kufuna musala oba toyagala kupita kye bampita oza toyagala omanyi abantu abalina degrees ng'ebitabo bibali mu nkwaba bulina kubatambula office ku office nina ne contract empe gye nasayinize mu kesisi new contract koza bameka abalina degrees and diplomas abatambula n'empapula mu nkwawa n'atambula naye nga toneegwa olubege nga tatuuse wootuuse nakugambye nasomesebwa Katonda n'owakana so Museveni amanyi nga tewasoma oba ye yakitwalira awo basaba empapula baazisaba era kyembadde ngenda okugamba baazinsaba nengenda kusomero gye nasomera nalina byera naddanga nabisuulayo saabifanako nembireeta nembiwa mama nakyoba then yali mama nakyoba yaliwo nabimutwalira nabiyitamu era still nasayininga nagamba yoyo gwe neetaaga in fact nampa ne office nina offices 2 nina 2 offices nabadde ne supposed okuba ne office endala ku Kingdom obuuzangako ku madamu Nakiwala nemugamba muzeeyi nze nsomera bw'olaba nkola ki okujjako okutugayiziza gavumenti okusaasanya ssente bw'olaba walonda mubaka ki mu constituency mubaka ki gwe walonda Sandoni Bwire omumanyi erinnya yakatesa bitasemeka mu parliament sigoberera sorry sigoberera excuse me very sorry okay olowooza abantu bameka abamumanyi katooza abantu bameka abamumanyi abantu bakumanyi nnyo baza bakumanyi lwa bituufu listen wakamukyaza emende meka ku mukutu gwo sinnaba lwaki wankyaziza thank you so much okay ofunye answer I think answer ngifunye so gata that zirabye ozirabye nzirabye chess board ngirabye naye that's why ntero bagamba nti I'm not a food ne mukitwala ng'ekyokusaaga but I'm not a food at I'm not a common you are not yes your senior presidential advisor ndowooza kati kati oli ku main ovudde kataka I think oli ku main kuba saagala weesulike ekintu kye bayita patriotism okwagala ensi waliwo kiwuliddeko nkimanyi na nnyo bannayuganda banyiivu olw'ensimbi ennyingi bannayuganda zigenda mu mmwe excuse me tugende mpola bannayuganda baani gamba munnayuganda nze gwe muyanga lutaaya muyina ensobi okwogerera abantu bakomplaininga muli kinaana presidential advisors muli kinaana excuse me tetuli kinaana please totumanyi bumanya tuli bisatu plus omanyiko bameka ekinaana kyembadde ndowooza tuli bisatu plus bwe tuba ekyankwanzi bwe tuba mu state kuba olwo lwatuyita fekka bwe tuba ekyankwanzi nga zze okutulaba fekka advisors only tuli bisatu plus saagala oyogere kinaana kati njagala okutegeeza bannayuganda mulina omuze ogugamba nti bannayuganda bakowu baani bannayuganda bakowe Museveni baani gamba nze naye oyagala ensi yo I love my country so ezo ensembi zonna ezibasaasanyizibwako ezonooneka emeka sente nnyingi emeka okay thank you so much omubaka omanyi sente zaafuna $5,000,000 buli mwezi omanyi ez'omusaala zokka avuga motoka ki parliament jamuwa afuna allowance yenkana ki saagala oyogere ku aliya alina kuleva ya aliya ate ebibiri bye bamuwa ebimeka byenjogeddeko ebyo byenjagala mmanyi afuna allowance ezimeka bakamuwa n'ekikumi anti ng'akiikirira bantu wuliriza sinagaana nkuzaayo nze atalina kyekkola lwaki wankyazizza ng'omubaka wo gyali lwaki omukyaza n'omubuuza kwefa mu constituency okubagana mu kalulu tolaba nga nja kukwata ensobi nnyingi nkuzaayo wali nti common sense is not a common naawe nkukwatiremu because olowooza lwaki bano abaali bagala mbayambe tebayita mubakawo kuba yatwala mu parliament bano ab'omwana banoonya nze wayi olowooza lwaki ensi mu ofiisi yange ndaba abantu abasukka mu 3 olunaku ekitono ennyo ennyo
mu 12-15 nga neekwese obalaba kubakolera ki to do what bye mbakolera kubanga singa sibikolera singa tebajja ng'onoonyeza kola ki olwaki onoonyeza so ebintu ebisinga bayibuli egamba nti ebyakaisayi bireke biba byakaisayi n'ebyakatonda bikole ki ebintu ebisinga abantu bangi batugeraageranya naye katonda atuyambye nti atusitudde n'abatugeraageranya nga ne bakkakkana kati ndi musiime wa kabaka kuba nakyo tokimanyi mpitibwa sa yes sawa safulufiga yeah nasiimibwa katikiro wa Buganda nempeebwa katikiro listen saagala wokayanewo katikiro wa Buganda bwasiima Ssaabasajja abaasiimye kuba kabaka w'ebweru talina kyasiima kyabawuli tamanyi era saagala awo tukontane ojja kana oli yali katikiro no excuse me katikiro yasiimye emirimu kintu yokoze eki ye gyalaba waffe okumpa obwassa balina gye bata citation tukusiimye olw'okulwanirira eddembe ly'obuntu tukusiimye nze bansiima olw'okukyusa ekisaawe ky'ebyamawulire revolutionizing the media landscape in Uganda kati gwe bakusiima nasiimibwa oluvannyuma lw'okukwata omuwonezi gwe bayitanga presa yavumanga kabaka nayita kabaka nga n'abantu abakulu boolaba nga batagira bamufolowing era nga bakkiriza nti ye kabaka ne mmuteeka mu kkomera ate ne following yali alemedde okukwata ne bannamateeka abaasoma nga nemengeriyo ba lawyers nze Jennifer by the way nagenda ku polisi nyasibawanga story nagenda ku polisi nyanga ziganya okugulawo oyo mwana oyo musango nga zitya nazikama no birimu kabaka oyo mwana banene ebamulimi ne mbagamba banene ne bansindika ku ndala ne bansindika ku yawali ne bagamba yetwala Mmengo nabo ne bagaana ne ngamba kiki nga bamutala ko loze liyaba nene nengenda ku tebaba wene nga batebereza nengenda ku region nengenda wadda mulira nengenda atenze kasita nsimbula nkumanyi mba nsimbudde paka benamukwata ne mmuteeka mu mateeka nesikoma kumuteekayo na following a full year otegedde nti nasiimibwa era okyabulamu basiimibwa that was a good job nange presa yali annumya thank you bw'obanga gwe wakola omukwatako it was really very bad wali owudde nga zeemu okwogerako mwami Museveni okubalonda bagamba nti yali ayagala kujja bantu mu ghetto nga talina bw'anaayingira ghetto kwe kubalonda naye ghetto eyongera kula abantu ba Bugweri bongera kula okusookera ddala ghetto yabalema okusookera ddala njagala okutangaza bannayuganda bategere nti bajjewo ekigambo kiga nti mwami Museveni okubalonda nali very special nnyo eri President Museveni nalaba muzeeyi nga ndi omu mpozi kyensobola ogamba nti nagenda n'aba Nuupu abanuupu yes wagenda wa Museveni abanuupu ya ababaka bamu abo abaleekaana sijja kuboogera naye be naliyo nabo era mu kumulaba n'agamba you are the one kyekigambo kyeyayogera nankwata ku mukono president teyawulirizaako muntu n'omu eyampa obudde nampuliriza namubuuza ebibuuzo byange bye nali neetaaga era nali njagala okumanya lwaki akyali ku bukulembeze era yanziramu answers mu kuzinziramu ne mubuuza ebibuuzo byonna ne mubuuza n'okumubuuza nti lwaki okyanoonya akalulu lwaki tagenda nange njagala nnyo okuwulira lwaki tagenda namubuuza ne ku UBC ne muga TV y'eggwanga lwaki yesembayo okulabibwa ng'ate ye National TV ebyo nange obimubuuza maaso ku maaso ababaka banuupu baali basobola okunjulira ne mugamba ekigambo order from above kitegeeza ki lwaki tokwata bapresenters abakyasinza okubeera the best the top one nobateeka ku UBC nesta ne mbateekako ssente ne basasula nebeera number 1 TV ne mugamba buli musuubuzi omunene mu ggwanga omumanyi lwaki tobawandiikiranga obulango obusooka wa ku UBC namugamba ebintu bingi ne mubuuza olina ba RDCs bameka buli RDCs bw'omutuma
abantu 10 mu kati wano constituency woyogera ebirala oba weesirwaza kubanga kati byoyogera byamagezi naye walolwokera n'oyogera nagamba okuva n'olwaleero oli advisor wange in fact nali simanyi kyampadde nagana kyobe ono advisor wange by then waliwo omukyala bamuyitanga Moleka Amukama naye Moleka Amukama namumanyako mabegako baba yawe yankonekitinganga ku Moleka Amukama nga kyenkyali mu Nuupu. Wali mu Nuupu? Nali mu Nuupu kati baba yawe. Wali mu Nuupu. Actually era Kyagulanyi ate kumwebazanga ennyo kuba ye yakufuula kyo. No, saagala ekyo kyogera ate. Bameka bali mu Nuupu lwaki tebafuuka kyendi? I'm a blessed lady. Would you be what you are without Kyagulanyi? Excuse me. How many people balina Kyagulanyi? In fact nga basoma n'okunsinga oba bemulowooza nti bategeera. Nebaza na bwebaza Katonda kunjija mu babuyabuya. Yes, nkiddemu. Nebaza Katonda okunnonda mu babuyabuya. Bible yogera mu Bakolinso egamba nti Katonda Bible yogera mu Bakolinso egamba nti Katonda asitula abo gwe boonyooma n'abakozesa okulaga abayita abagezigezi. Bible yemu negamba okukakanya abayita abagezigezi n'abayita ab'amaanyi. Bible yogera mu Samuel ekyokubiri egamba nti Katonda akulonda n'akunaazako ebisooto-sooto n'akufuza n'abalangira. Lwaki balonda nze? Waliwo n'abali bamwetaga okusinga nze. Sirotangako nakula simanyi nti ndiraba ku pulezidenti tinitulanga nako ate era nakula muwa ekitiibwa kubanga nkimanyi nti emmotoka ze era nga nzibeera mu mayiro 4 nze sizeemoolerangako wadde oziinaana. Even kati nze siminaana mmotoka za pulezidenti era nakomanga kukimubayi Museveni ate Katonda yanyamba kuba nakula mwagala. Bw'oyagala ekintu omala n'okifuna. Nze n'okujoyininga Kyagulanyi saamujoyininga kuvuganya Museveni. Najoyininga Kyagulanyi omuyimbi. Najoyininga Kyagulanyi gwe bakubye omulwadde. Ate najoyininga Kyagulanyi wa people power. Sinobu. People power kisire ne Museveni wa people power. Ne Museveni? Ne Museveni wa people power. Ne wa people power. Ati amaanyi g'abantu ge gatuuziza Museveni mu ntebe. People power. What is the meaning of a people power? Amaanyi g'abantu. Amaanyi g'abantu ne Museveni wa people power. Kyekimu nituuza mu ntebe. Bantu be bamuteekamu maanyi gaabwe. Era nze nafollowinga Kyagulanyi lwa people power. Full figure. Towuliranga Museveni azitowa. Akalulu kano era ka 26 ndaba tolanga kajja kuzitowa kubanga abantu bakooye baagala agende. Ekisooka nebaza ekisookera ddala nebaza Katonda. Katonda wa Museveni watasula ku mapeera. Asuula waasinga okulabira. Amwanguyiza obulamu amuwadde. Bible egamba nti alima ensi ye ngera 28 egamba nti alima ensi aliba n'emmere nnyingi naye zimusanze oyo agobera ebitalina makulu abulina okumanya n'okutegeera. Alima ensi ye aliba n'emmere nnyingi. Why are you confusing me? You even know the Bible. No. Hey, yes. Katonda, God is first. God is first everything. God is first. Bw'oba toyina Katonda toyina ky'oyina. Bw'oba tomumanyi kikukakatako kumanya kitera naawe teweemanyi. Mugenda kujja obulwa Museveni kuba bukendedde avuka bakambwe oye muzeeyi. Obululu bwa muzeeyi this time bugenda balema okubala. Yes. Obululu bwa President Museveni ku mulundi guno tujja bwe tubaweeko. Bugenda kuyitirira tubagabire. Bugenda kuva mu Uganda muno. Mwafuna ekirowoozo ekibi mwine endowooza egamba nti President Museveni yafuna chance nti akyabulidde omuntu amuvuganya ebya serious. Wanyi? Nkiddemu. President Museveni ayina omukisa nti akyabulidde omuntu amuvuganya ebya ddala. Omuntu eyagezaako okuvuganya Museveni ebya ddala ali Besigye. Kati ate laba Katonda bw'awa Museveni omukisa babuyabuya ne bajja ne bakuba Besigye n'asiimuuka. Bamusimula ku maapu. Kati emigwisiri bwe jjajja ne gikuba Besigye yali serious. Abantu omanyi nti abantu kati abantu bali aganaga bali awo. Do you know why? Njagala nkugereza ekyabadde Kawempe recently. Ssagirinya yawangulira ku lwe million 4. Nalukola yawangudde omutwalo gumu. Nambi yafunye bulumeka. Lwaki Nalukola yafunye omutwalo gumu?
emanya million emu oli yawangula ku 4 million ono yafunye million emu. Where is 3 million? Tezalonze, tezagala kumanya, zakoowa ziri awo zigenda kudde wa Museveni. Omanyi lwaki? Kubanga Bayibuli egamba nti muli balabira ku bikolwa byabwe. Matayo muli balabira ku bikolwa byabwe. Ebikolwa by'abavuganya Museveni bateeka mu ntebe. Ebikolwa by'abavuganya President Museveni, yes, good and well. Abantu bandyagadde ku change. Ne gwobuuza ayagala change, omubuuza lwaki okwoye Museveni. Talina reason why. Just ayagala alebe ku new president. That is the fact. Because bannayuganda njagala bejjemu ekirowoozo ekigamba tulina obuzibu wano. Bannayuganda balina endowoozo egamba naddala abavubuka b'oyogerako. Omuvubuka yakatandika okukola emyezi 2 ayagala avuga emmotoka Muyanga Lutaya gy'avuga. Omanyi Muyanga Lutaya yakoze ebbanga ki? Omuvubuka yakajja mu mawulire. Nze nalabako wano coincidence ya Seguya ne Keys. Nga Seguya atandise okufuuka baby ku Keys. Because bonna bakola lugambo. Bakolanga amawulire agagaba sereba ago lugambo agali fucking news. Ngaita fucking news. Because omanyi Stan yali muyimbi. Yes. Lucifer yayimba nga maloboozi 7 era obujja bwe bwamwetera okujja ayabuka ne Katonda saagala obakane. Omanyi Bible. Lucifer yayimba nga maloboozi 7 era nga yayimba nga ayimba ensi yonna eggulu lyonna ne lijjula essanyu. Katonda atonda omuntu mu kifaananyi kye. Lucifer amugamba how comes afuna obujja. Ayagala okujja ku nsi asanyawo ekitonde muntu. Era yabagamba nti yavaayo n'obutundutundu obutasukka obudde era kyova baalemera awo. Kati nze amawulire g'abayimbi ngayita fucking news. By the way, nze omuyimbi sitya nnyo ng'akoze ekintu kyonna kyaba akoze wadde okweyambula bye beeyambula. Those are Stan. Bali mu kifaananyi kya Stan. Abayimbi. Lucifer. Ebikolobero bya Lucifer byabambala obujja naki. Kyovalaba nti babeera mu bulamu obulamu bwa fake life. Tebatambulira mu reality. Usanga omuyimbi akugamba nti nsula muyenga, nsula kololo. Naye n'omubuuza okola show mu mwezi okola mu showmaker. Nyumba gy'osamu ya $5,000,000. Naye mu mwezi okola showmaker nti mala n'emyezi 8 obeerawo otya. Fake life. Okulimba si kubi naye kasita otandika okukkiriza mu birimbo byo. Singa bukyenkyanga Kyagulanyi ye president Jennifer. Nyo obutwa. Wanji? Gwa mutoyi enkoma. Kiddemu kimbuze ero nkikuddemu. Singa bukya nga bannayuganda balonze Kyagulanyi Ssentamu ye president waabwe gwobeerawa? Ngwa mu toilet y'enkoma ogimanya ey'omukyalo nenfa either nyambala bom nenga nentulika naye nensakiwalinga eggwanga ate sisobola gezesa Katonda mmanyi tekisoboka sisobola kubelivingira mu fake news manyi I know very well tekisoboka wadde ogezesa oba okugezesebwa ebikolwa bye Bible egambye nti muli abalabira ku bikolwa byabwe ebikolwa bye bimufuula wadde erosi w'ekyalo asobola okuliidinga wadde ekyalo gombololemu yaliidinga constituency endowooza bwe kugamba by the way tebamanya yaliidinga constituency accordingly ku Lumumba yamuteekayo kyova olaba yes Justin Kasole Lumumba yamuteeka mu constituency oyo w'NRM yali secretary general I know very well njaga onoonye kantinti omutuuze wano mugambe full figure yaŋŋambye Kasule Justin yabawa ssente ne Kyagulanyi mukube Besigye Kasule yakola Kyagulanyi ekya Ddondo yatambuliranga ku sloganizi za Kasole Lumumba by then yali secretary general nali mmanyi bulungi nekyenjogera nkimanyi era akaseera akatono ke yalina yali atambulira mu ideas z'abakasole Lumumba barida era yalemwa mangu olw'amalala Bible egamba nti olulimi lw'omwiba terulya mukisa emu yeyogera nega nti laba omukono gwa Mukama teguyimpa wadde so n'okutuuka n'okulya n'okulya tekutawulira n'okuga tekugadde oyina ennyimbi toli muyimbi Bible ekugamba nti laba omukono gwa Mukama teguyimpa wadde so n'okutuukwe
n'okuwulira ne kutawulira n'okuwulira ne kutawulira so tekugadde n'okuwulira ne kutawulira naye obutali butuukirivu bwamwe bubawudde mmwe ne Katonda wammwe. Njagala okutegeeza Uganda yandiyagadde change naye ani aleeta change? Muyanga Lutaaya accordingly ku status yo accordingly ku Muyanga Lutaaya wandiyagadde maybe okulaba ku president omulala naye who is president? Ani oyo who? Ebikola even LC even LC wekyalo tasobola. Omanyi obulu bwe yafuna? I know. Museveni yafuna 5. Omanyi abamumuwa, excuse me, omanyi abamumuwa amaziga ge bakabana kati okwejjusa kya buntu okola bakita batya bejjusanga tebeyongeddeko obungi. Listen, omanyi n'amawulire bagawandiika amawulire amafu gakuba disclaimer bakita batya? Disclaimer yeyo kebere senyeni clarification oluusi kebere senyeni kebere ki abantu abalonda Kyagulanyi bakuba disclaimer. Njagala okulaga wano wokka waffe mu Buganda. By the way, Kyagulanyi mulaba CAS kyeki? CAS kikolimo mulabanga ekikolimo kya Buganda. Era tuli musomako ne mu histories, tuli musomako ne mu byafaayo. In fact bajja muteekako mu bitabo ebyafaayo nti ng'akoze anti mpuliriza okumanya ekikolimo ffe emyaka gye mmaze mu nsi Ssaabasajja Kabaka abadde tavumwangako. Natandika okulaba nga Kabaka avumwa ku ttaka lyoyo omwana e Busaabala ne bafungula akabina terwakoma ye kennyini n'alukoleeza. Katikkiro wa Buganda tavumwangako bw'ovuma Katikkiro bavuma Kabaka straight. Abaana abo bambala obukoofiya ne bavuma Kabaka ne bavuma Katikkiro ne Maama Nnaabagereka. Ekyo njagala okiveeko. Njagala omumenyera Abaganda bameka ba ministers nga Baganda betwafiirwa be baakuba nga bayita ku mukono gw'omwana oyo okutandikira ku bakyambadde vice president twali tukimanyi bulungi. Listen, that is it's okay which is okay ababadde bajja bati basobola balaba kubajjawo. Bible egamba nti olulimi lw'omulimba teruliraba mukisa. Yajja n'olulimi olukolimire, yajja n'olulimi oliko ekikolimo olwatwala ne ba ministers Abaganda bonna ne tubeegobako baani lwaki abamuwagira beeyongera obungi. Endowooza bwe kulimba psychological mindset change. Endowooza nagamba esiganda gaana ndowoozayo. You have your mind, I have mine. Lwaki ye weekugamba ng'ate nze nkiraba nti beeyongedde kugwa. Tubadde wano mu Buganda mu politics abaddewo bameka abadde basanyukira abafu. Will Museveni win in 2026? Oh my God. Fe okuba kugolola ngoye ezigenda ku celebrate nga twazigolola. Bwe ziba nga totwazigula. Esaati ya muzeeyi egenda okulayina tasa yagigolola. Saagala ofune mu nkenyera. Nkuwashuwa nti agenda kuwangula ku percentage etabangawo. In fact njagala okubeera straight. Nti ne leader of opposition muyinza obutamutwala nga bannopo. Bwe ba PRU kikoze PRU nga tegenda kujja. Ne leader of opposition nseroko bw'atamutwale another party genda kutwala leader of opposition. Nkiddemu nkuwashuwa nti leader of opposition asobola obutagitwala kuba ye gyakola era okwekuumira awo. Piero yo tukoze bubi okuba nga tegenda kujja singa ebadde gye badde genda kutwala leader of opposition oba Nsereko ajja kutwala leader of opposition kubanga kyensobola okukakasa n'okuvuweza ababaka 10 kijja kuba kizibu nnyo. Gwe Museveni wamukwala nga banna abalala baavaayo bubi. Bani? Mayinja yavaayo bubi okufumiriza kya buntu. Kusasa olumu yagamba bamugoba n'omugoba Masaka ayagala kola president bamusindika president okufumiriza kya buntu. Wandiyagadde okuva ku Museveni naye yodde kwani. Abaganda bagamba nti dukujja we bajjula n'ogenda basaanika erukujja we bajjula ogende we basaanika. Kati sisobola kubuuka mu ntamu nengwa mu ntaana nupunjira bange entaana. Entaana
kambe muntamu namanya bana bwe bavuma ekigambo ekyo kyogere mu kamera house straight bakusindikire njirabanga entaana sisobola kuvayo bajjula nengwa mu ntaana nze okuwagira Kyagulanyi ngwa mu toyi y'enkoma obwana buvuma awo tubaagala obwana buvuma awo tubaagala awo tukola sale bantu abaana bagamba abayimbi bw'oli mukwano gwa sale naawe teromwogerako ku soloti manyi kulaba ku soloti nebaza Katonda nti nina omukisa ebiseera ebisinga njagalwa nnyo ng'omwana ekyokubiri nfuminti ate ntambulira ku mazima kyekinjagaza abantu ab'enjawulo ate ekirala nti namanya enneeyisa y'omuntu kintu kikulu weeyisiza oti eri omuntu oyo gwe weetaaga essaawa ya leero sinoonya bantu b'ensinga noonya bansinga kati mwe mulina problem omeeting olunaku lumu notandika ogamba abantu Full-Figure is my friend. I'm not your friend. Hey. Full-Figure, I'm your friend. No. Really? Yes. I'm not your friend. Tumala banga chinga tetwogedde. Tumala banga chinga tetwerabye. Kusisinga nyiwa ne tukola noza ti I'm your That is a problem. Abantu bangi nnyo balina eyo ndowooza. Abantu bangi nnyo balowooza nti alina ennamba yo mu ssimu ye nti friend wo. Kati nze bakama bange mikwano gyange kyekinfuula ow'enjawulo. Ate ndi mwana gye bali kati nenneeyisa nenjigattako wemba mu bazadde nneeyisa ntya wemba mu maaso ga bossi wange nneeyisa ntya tulina abantu olumuwa omulimu naawe oyinza oba olina b'okozesa olumuwa omulimu ng'alowooza nti amaze ng'atandika okukulaba ng'abenkana ng'atandika okuddamu nga waayagala essaawa zayagala zakyuka zaatuuka kuba omulimu yagufuna omulimu guba muzibu nnyo ng'ogunoonya naye omala okugufuna ate otandika okukola by'oyagala nti nagufuna namala kati kyekibonyaabonya abamu nze mmanye ennaku yange mmanyi ne wenkoma mukama wange sisukka enneeyisa kintu kikulu ate n'okukulembeza Katonda nisali salayogera nnyo ku byanfuna mu Sevenomics bisiraba ku byanfuna gwe mu byenfuna muba munyumya ku kinaye ebyenfuna tuba tunyumya accordingly kati nze ntera babuuza Uganda bwe yali abantu abasinga tebamanyi history wa Uganda na Buganda tebamanyi Uganda yali etya tebamanyi Uganda kati eyingiza kyenkana kiruli yeyingiza etya. By the way, abantu tebamanyi na kumanya namba ya Uganda na bwe yali. Mwogera mu 7 ow'emiliyoni z'abantu omwenda oba 10 ezaali luli. Temumanyi nti government efacilitating abantu abali emiliyoni 645 kwata. Beetegekera kati oba beetegerera. Bwe weegendereza nnyo n'okubisaamu abantu abawe musowo ne government beeyina kyefunako. Oba abantu batono nnyo tebawera na miliyoni 2 oba 5 ezifacilitating zino endala. Oyina agamba nti naguza akasenya nawadde omusolo osanga wano omuntu akaana gavumenti etumiza waavu n'omubuuza omulimu gwakola nga takolangako wadde okkeera agunoonye naye naye akaana gavumenti emulumiza obwava ayagala aiveeko ejja egenda kukusanga mu nnyumba ekugabira essente ti newokwata ssente za gavumenti zonna n'ozijja mu banka n'ozigabira abantu miliyoni eziyo n'okuyisamu abantu abo omuntu ajafuna emitwalo 2 oba 3 zigenda kukolera ki just wake up and open your mind osobole okulowooza ekiddako ekyokubiri abantu baganya okwagala ensi yabwe n'ogiteeka ku mutima Uganda first, Africa second, because tuli banna Uganda abatagenda kubeera bantu bansi ndala newo boli mu America boli lundawa tuli banna Uganda bali Jennifer Nakangubi aka Full-Figure presidential advisor kyekikugatta ne hamu musajja omugagga ennyo kugwa omwava ennyo kiki munyumya ki yasoma nnyo tewasoma kyekibagatta Bayibuli ekugambye nti Katonda ayi musaabo bwe boonyooma Kirimba Collins Bayibuli emugambye mu Samuel ekyokubiri sura ya 28 ti Katonda akusitula mu bisooto-sooto n'abikunaazako n'akutuuza n'abalangira abeera Katonda yakwapoitinga si magezi gange si maanyi gange abantu abanoonya amu olunaku nze nina obuzibu nti ate bantuukirako basukka ate bo mu 5 nga banoonya amu in fact tewali muntu ateesimbyewo atanoonya amu simwa NRM siwaaki teri muntu ali mu Uganda alina abava ebweru banoonya amu abali mu Uganda banoonya amu bannabyabufuzi banoonya amu bannabyabyazannyo banoonya amu abayimbi banoonya amu bonna batuukira ku Full-Figure abaagala ekisaawe banoonya amu batuukira ku Full-Figure Katonda asitwala bonyuma nabagambako ddi nti nze ndi ewa amu PS wa amu bamwita Yasini lwaki banoonya nze Katonda akuteekateeka Katonda akusitula nga ye alina kyakulabamu gabe n'amaanyi ga Katonda si magezi gaffe bwe tutyo bwe tumaliriza ne Full-Figure emboozi agankyali mugumu ddala
Fulufiga n'abalala balondebwa mu biseera bwe balowooza nti oba oliawo engeri avuganya president gyali omuyimbi banaagenda mu ghetto bamugireyo abantu. Akakasa mbu Museveni olubwagenda okuwangula ku mulundi bujja kutulema okubala essaawa ya no nina ekyokulabirako essaawa ya leero bwe twali tunaba kujja nga muzeeyi tasobola kuba lukuŋŋaana lwa ghetto Kololo. Essaawa ya leero alukubawo n'afuna abavubuka abasukka mu 5,000 nga tulina afande Eddamulira ne bazannya afande Eddamulira ne bazannya minisita wa Kampala Nisa Kabanda ne bazannya Idi wa Kampala Mukyala Buzeki. Essaawa ya leero muzeeyi akuba olukuŋŋaana e Kololo nga lwa ghetto youth yokka n'afuna emiliyoni z'abantu ezisukka mu 5 nga bavubuka bavubuka naye nga bambadde ng'ate ba mu Kampala yes baatababangako yalaba ku feesi ezaali talabangako. Muzeeyi baamukwekanga abantu Uganda erimu abantu bangi ate saagala mulowooza nti Uganda yokka yina ghettos. Ensi zonna muyangamu mutambuddeku mu basajja bayivu. Ensi zonna ogenda ku Gogo America ekulaga ghetto waliwo ne bibawoobe biri eyo tebagana bimanya naye nga byayo muleke okukyokoza Katonda n'omumanyira twayambala ddengule olutalo lwaggwa President Museveni okuva yagenda mu nsiko n'alulwana n'aluwangula n'atuwa eddembe tulina eryo eribayimbisa. Mugenda ne mulya chips ne musula mu mabaane mubajjagala ne mulowooza nti okuvuma Museveni kwe kugenda omumujja mu ntebe. Mugenda ne mulya chips ne munywa mabaala ne mwegaddina mu loogi kuba nnyingi nnyo eddembe Museveni lyabawadde ne mulowooza nti awo gavumenti mugirina. Mugenda mu Massabasajja Kabaka ne Katikkiro wa Buganda ne mu Bafulufiga ne manya nti mumaze entebe. Mugenda muga nti tubaboole nga muyina endowooza egamba nti Uganda ye Buganda. Uganda si ye Buganda. Uganda nnene nnyo okusinga Buganda. Uganda y'abantu bonna ate ffenna tuli bantu abayitaga Uganda ennungi. Mwejjemu endowooza erowooleza mu tribal byaggwawo dda kuba nammwe abakazi omusulako abala Banyarwanda. Ffe tulina n'abasajja Abanankole, tulina abasajja Abalaalo, tulina abasajja Abanarwanda, tubazaddemu abaana. Uganda is our country. Yagala abantu bonna batwale ng'abantu mulekeraawo vuma abantu respect people. Bwetyo bwe tumaliriza ey'olwaleero nze Simon Muyanga Mutaya. This is Inside Out.